Yes, nkubuzaako muganda wange nti osibyeyo ty olunaku olwaleero kansuubire oli bulungi. Yonna gy'osinzidde okubeera nga oteze Tabani One Entertainment Limited YouTube channel eno, tusanyuka nnyo okubeera nti tutambulira wamu nammwe. Kale olunaku leero lwakutaano nsanyusa okukulabako. Osibyeyo otya olunaku olwaleero? Nange nsiibyeyo era nziguse wano okubeera nti nkuweereza ebyo bye nzize nabyo leero. Kansooka okubeebaza okutambula naffe era mbatumireko buli omu atambula naffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ntera okukugamba nti genda mu comment section yawo wandiikawo obubaka bwo na kyonna kye wandyagadde okuba nti owulira. Luyimba kiro wandyetaaze okuwulira, tujja kuba nga tulukutuusaako butereevu. Kale olunaku olwaleero ntuuse n'oluyimba si lulala wabula Ssemukuutu. Kale ndowooza nkakasa oteredde era nga sinnasimbula, nzikiriza nkutegeeze nti tulina restaurant emanyiddwa nga Jonina One Restaurant mwabali mu kibuga kya Dubai mu UAE. Gwe genda bugenzi wali ku Exit 1 eya Union. Ekizimbe ky'onooba otunuddemu ng'ofuluma Exit 1 ky'oba oyingiramu ogende ku mwaliiro ogwokusatu bw'ogutuukako noonya ruumu namba 32302 awo konkona ogenda kubeera ng'otuuse. Bakuwe akamera akawoomu ke wandyetaaze okulyako akawano ffe ketuwoomerwa. Kale katuseeseetuke bwe tuti, nzikiriza nkutandikire Ssemukuutu. Nga waakatuuka ku kyalo ekyo Lugangu, nga waakajja oyite mu Kasitense, ku mukono gwo ogwa ddyo kwe kwali ekkubo eryali ligenda mu maka ga Ssemukuutu. Ssemukuutu yali mugagga byomere era nga ku kkubo eridde ewuwe lye nkutegeezezzaako kubembereddeko entembo, omusiri gw'emmwanyi wamu n'ogw'ennaanansi. Ntumirako mwenna abalimi, mwenna abatetenkanya okulaba nti mubaako bye mwekolera, mubaako bye mwetuusaako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mugende mu maaso. Obugagga buli mu kulima awo bw'otalabanga. Okay. Okwerula bw'otyo olujja lwa Ssemukuutu ekyakwanirizanga y'ennyumba ennene eyamwamba eri gali kwoleka. Awo nno olw'ebeeya lw'enkoko lwe lwakusanyukiranga era bwe watuukanga mu lujja bw'oti ekyemmanga w'olujja gye wakubanga amaaso nga ku kiraalo ky'embuzi era n'ekyente. Omusajja yali mugagga, abasajja baategekanga era baateekateekanga. Kale nno ffe tulowooza nti obugagga buli mu kutunda ate ettaka, kukola birala. Gwe naawe by'oyinza okulowoozaako. Ssemukuutu ne mukyala we Nambooze bwe baali bakulanye era nga bazadde abaana ne basuumuka, abalenzi abalungi kuggwaganza n'abaana ab'obuwala era baabalina. Kale abo beba ye famire eya Ssemukuutu oba ge maka ga Ssemukuutu. Nkusiigidde ekifaananyi era nkukubidde ettooki. Bw'otuuka ku kyalo Lugangu n'oyisa Akasitense ku mukono gwo ogwa ddyo, ekkubo eryo eryali lidde ewa Ssemukuutu, naye eryali libembereddeko emmwanyi, entembo n'ennaanansi. Era mu kutuuka awaka ebyakwanirizanga nkoko, mbuzi, ente wamu n'ennyumba ennene eyamwamba. Tugende.
Ssemukuutu bw'amala okulaba nti Nambooze we akuze buli wamu ng'ate ye akyawulira olungubanguba n'asalawo afuna omukyala asaana. Abasajja temuggwaayo, nkugambye yagenda okulaba nga Nambooze akulidde ddala ko ye wano nfunawo oyo asaanye. Mangu ago ng'akozesa siringisi ng'ajja ayogerezaawo kawala. Wiiki eyaddiriranga akabagula ng'akakuba mu maka mu bitiibwa mwattu ebingi. Anti bagamba sente kyeremu ow'enkata tazinga mbumane biti sigonza. Kati yakozesa siringisi. Naye oba sente yavaawa? Naye oba sente etwagaza ki? Wate munnange esiguukulula n'ebinene by'oba tosuubira nti eneebisigula. Ekikolwa ekyo Nambooze kyamunyiga okukulirwa, naye we yeekebera ku makya nga bambi embeera ezisowottose nga ne byalabye abirabye bw'atyo mu myaka emingi. Ng'atandika kufumba na kaganda ke era n'okukazimba kakakate, anti eddya mwe kaali kawomya omutwe lyalimu abavubuka eŋŋundu. Olw'ekyo kye baga nti mujjawo simuyeekera. Yatandikirawo okukazimba kakule mu birowoozo, yatandikirawo okukazimba okukategeeza kiki kye kalina okukola. Oli ku Tabani One Entertainment, ensibuko y'okuyiga n'okunyumirwa Ssemukuutu. Kale ebbanga lyatambula era mukyala mugole n'atandika okumanyiira awaka, era enkolagana ye n'agamu ku galenzi g'awaka n'egenda ng'enywera, bw'atyo n'agenda nga yeegobako mpola mpola ekiwuubaalo mu maka mapya bwe yali azze okufumba. Erimu ku galenzi g'awaka agagoogofu litandikiriza olukwanokwano ku mugole, na buli ekitaliimu ne liyita nti maama mugole ng'ate likozesa eddoboozi eggonvu. Batugambye ng'ajja ayogerezaawo kawala. Kaali kawala. Kaali kawala. Kati erimu ku galenzi g'awaka litandikiriza olukwanokwano ku mugole, n'ebitaliimu liyita maama mugole nga likozesa eddoboozi eggonvu. Maama, wano we tulaga twandifa. Kale awo nno omugole yafunamu okukakata era n'embeera n'emugondera mu maka, anti olwo ekiwuubaalo eky'obupya mu maka yali olwakiwonye. Munnange akaseera kaayita era kaatambulira ddala. Omugole n'akivumbula nti eddenzi lino lyandiba essobo, era nga bw'aba yeetegereza ye guleedi emusaana. Omwana ayagala kutukola kyo. Omwana tatukola ekintu. Nze wendi ntidde bw'abanga alaba nti ono ye guleedi esa, omwana tatukola ekintu. Anti ye muzeeyi yayogeranga bisongovu. Buli kaseera n'akakuutira nti tomaguka.
Ezo nno ze mboozi muzeeyi ze yanyumyanga mu ttumbi. Muzeeyi yakakuutiranga tomaguka, tolifunayo omulenzi n'akulya omutwe mu matumbi budde eyo nga muzeeyi byabeeramu. Muzeeyi mifo ky'okwogera ebizimba omwana yaddanga mutofunayo omulenzi n'akulya omutwe. Semukuutu akagole yakeeyitiranga muwummuza mu guloboozi gwe ogukaddekadde ate nga gwe gobe. Kamaama ne keevuma eyazuula omwami anti jjukira baakafunira mufunire ng'akozesezza ssente zenjogeddeko wali. Munnange eddenzi lyo lyayongera bukodyokodyo era n'olukwanokwano bwe lityo ku mugole. Era ekyali kisigaddeyo nga kwe kubotola nti maama mugole olaba otya bw'ogira twebboŋŋanze. Naye ekyo lyasooka kutya okukyatula. Bwe lityo bwe lyatya okukyatula ne lyeyongera okukakasa nga liyita mu bukodyokodyo obw'enjawulo. Wabula ate omuwala naye yalowooza nti onangaza bugaza talinaamu gankiina. Oba gye tulaga olabayo oba ndabanga bw'olaba ndabanga abagenda ekuofu wandeba gye tukutte wafudde. Naye lwakyalumu omulenzi n'akityemula ne keesesa kakazi kattu mu kutya. Sitaani n'abayambako okubagumya ne batuukiriza ekyali kyabalyedde obwongo. Munnange okugezaako bwe kwamala kumanyira we yajjira mu mugole, eddenzi lyo ne likulembeza butatya. Sitaani n'abafunira obufoofofo beekweke. Ne lwaki buli kimu tugamba sitaani yakirimu? Sitaani abafunidde obufoofofo beekweke. Sitaani atandise kubabaako waabakweka. Ate ddala okweka biralalala, omukwano tegukwekeka, ekyo mukimanye. Era munnange ekyama kyavaayo ne kyeyala ku mmeeza. Ekyama kyamanyika nti mukyala mugole n'eddenzi ly'awaka. Kakati ono abaamuyita ata mutabani mwami. Oli ku Tabani One Edutainment, nsibuko y'okuyiga n'okunyumirwa. Ekyama kyamala ne kyeyabya era ne kyeyanjala ku mmeeza nti mukyala mugole n'omutabani w'awaka. Sitaani yabayambako okufuna obufoofofo batuukirize ekyabalyedde obwongo. Ekyama kyamanyika kitya ekyo? Olowooza kyamanyika kitya? Oluyimba mu muzannyo. Era olunaku olwaleero tuli ku Semukuutu. Ekyama kino okumanyika kyatwalira ddala akabanga nga omugole wamu n'omutabani w'awaka eddenzi eryo bakukuse ekiseera era nga batwalidde ddala akabanga nga beeyagala. Munnange lwali lwa gguloggulo, omulenzi n'ayoya muka kitaawe banyumye ng'era bwe baali batera okukola. Omulenzi n'atemya ku munne, omugole awo mubimpi. Yamugamba mugole, maama mugole, nga bwe tutera okukola. Maama mugole,
nga bwe tutera okukola. Omulenzi n'atemya ku munne, omugole awo mubimpi. Yogayoga mu kafo omusisinkanwa. Tewaaliwo na kwekeka nze bwe ndaba. Kazzi mu kifo omusisinkana mwalimu ekibala ekyabaze mu ttumbi. Ekibala ekyali kibaze mu ttumbi tekyali kirala, bwali butiko. Akati obutiko obwo mubumanyi obubaala. Butera kubeera bungi obutonotono obwo. Obutiko obwo bulina emigaso mingi. Era ogumu ku gyo buwonya obwoka bw'omwana omuto. Aye basi. Kakati nno mu kifo ekyo we baakukutira ku olwo we waali ekibala ekyo, ekibaala, ekitiko ekibaala ekyali kibaze mu ttumbi. Kale wulira, eyali ajja obutiko bw'abawulira n'asirika okusooka yeetegereze. N'asirika okusooka yeetegereze. Yali ali awo nga teziri busa, nga ku baagalana abajja ababiri omu bw'asiira. Bamuyiseeko engeri gye yasitama. Beesozza akanyomero ye nno nga kwalaba. Yalaba ebiddirira bimuyitiridde oba bimusukkiridde, ne yeemulula mpola mpola bw'asooba. Ebyaddako yalaba taabisobole, yeemulula mpola mpola n'abaviira. Alaga wa tayonoona ebintu awo. Alaga wa ewa Ssemukuutu gye yasibira. Ewa Ssemukuutu gye yasibira. Yamusanga ku mawulire nga gaasoma. Mangu nnyo Mukaama n'akamutema nti eddenzi lya wano ne mukazi wo bensanze. Yamugamba eddenzi lya wano ne mukazi wo bensanze. Byamu akafaananyi nga gwe bwe babigamba ebyo ozaako ki? Tewaaliwo na ssaawa ya kukakasa. Tewaaliwo budde bwa kukakasa. Muzeeyi n'ayimuka afubutuke. Kyokka ate olukanzu kwe kumuttega n'agwa ekigwo. Teyalwawo, n'ayimuka bw'atyo n'apaala. Baasanga eddenzi lireze kkula. Muzeeyi n'atunuulira nga bw'awubye. Kasiriikiriro n'agoberera. Awo eddenzi ne liduma ne lyeyokya mu lukande. Kaakagole amagulu gaakaabulira. Akagole amagulu gaagaana. Era bwe katyo ne kayimuka kakazi katunga bwe kagwa. Keewaluddeko bwe byalema ne kakuba omulanga ogwakabi mu lukande. Kaatema omulanga woowe nnyabo. Bwe baalaba ebiwo bye bisibye enkalu, Muzeeyi n'asotya mpola asegulire. Agenda addaabiriza olukadde lwe olumanya ennaku era olugumidde ebingi. Lwaki ekyo si kye yakola mu kusooka? Muzeeyi ebyamusukkako baaba byayitirira n'agamba kanzire eddenzi lidumye lyeyokya enkande, lyeyokyeza mu lukande, omuwala amagulu gamutenguye. Oli ku Tabani One Entertainment, oluyimba mu muzannyo Ssemukuutu. Oyiga ki mu bino? Oyiga ki mu bino? Oli ku Ssemukuutu, Tabani One Entertainment, oluyimba mu muzannyo, ensibuko y'okuyiga n'okunyumirwa. Katugende.
Munnange eddenzi lyo teryaddayo kulabika, n'akagole tekaanona bisigala. Wali we baakaleka tekaddamu kudda, tekaakomawo waka. N'eddenzi mu lukande mwe lyeyokya teryaddamu kulabika. Maama nze Kasitambi bagambye ebirivaamu toŋŋamba. Ŋŋamba ggwe muzeeyi tontunuulira eyawasa kakaziko kano akato. Gwe musajja gwe nagenda tuula wano myaka 7, 8, 9, 10 wabula akawala nga koolina ewaka ka myaka 2 bino ojja kubisisinkana bw'onooba teweegendereza kuba olina abatabani abali mu myaka gyako. Kati nno tontunuulira gwe ŋŋamba. Ssemukuutu abakuwasa ggole ekkulu ly'otiisa amaaso buli wamu, omulenzi yandiggyeewo okukemebwa kweri. Yandiggyeewo okukemebwa ng'omukyala ali mu maka ddala ye mukyala asaana. Naye kano yalinga agula ettena n'aleeta abatabani bazannyise. Era tekyandisobokedde ddala okubeera nti omulenzi adda ku mugole n'aganza nga ddala y'oyo asaana kitaawe, naye yagenda okwetegereza mwana mulenzi nga gwe baleese ye sayizize, kuba enjogera grade ne standard bye byali bimusaanira, era n'akagole bwe katyo bwe kaakiraba. Kale nno ne tukyewuunya ng'ate muzeeyi ayombye. Kale nno mu buwase nga mumaze okukakasa nti abalenzi bajja kuyigira okwo bakule, bagende okuwasa nga bamaze okukakata. Nawe omukazi eyeefudde enkulambalinda nabo nno tubalina. Ngamba gwe omukazi eyeefudde enkulambalinda eyawasa akalenziko kano akato, bawalabo kali bagattako nabo ssebo, n'olera abaana abava mu mwami osimbi. Muli nsiima olw'okuba ndaba nze sikisa baganda bange bye ndabye, buli akantonya ku mmunyenka balaga n'akangwa ku matu sibwa nako tekavunda. Ekirala mpakanya obuko bw'ebiro bino oba buwa gye bwalaga mbutuufu gye tutamanyi. Ekyaddala tetumanyi buko buwa gye bwadda. Enjogera ya nkulambalinda etufuukidde ekizibu, anti abazeeyi nabo tebakyagambikako. Akaana oluusi nakati amabeere ng'akeesooka. Tekyali muntu yeerekereza, tekyaliyo muntu yeerekereza. Lwaki tetwerekereza ebimu? N'abaana abato nabo bafuuse ekirala mu mbeera eyo. Aya, kale nno bwe kityo mwami Buko yagenda okulaba nga taabisobole, n'ayabulira n'akwata lyamuli, ate oba tuli kutugabane. Omutabani gy'asiiba taata gy'asiiba, omutabani gy'asula. Eno baba basambula ng'eri basiga. Akati obukaawo ddala bw'obeera nga yeggwe Buko, ekituufu obeerawo. Mbuulira, bw'obeera nga twogere mpola mpola, bw'obeera nga ggwe mwami Buko ng'omutabani taata gy'asaawa ate omutabani gy'akabala. Mbuuza, bw'obeera nga ggwe mwami Buko nga taata gy'asaawa omutabani gy'akabala, ddala mwami Buko obeera waawo? Kale nawe Buko nno bwe butyo bwayabulira, mwalaba tebubisobola. Naawe Bbeeda, ako kalenziko
kewawasa Balosimewo lwe yafa kalinde kuzaala mu bawala bo. Bino bye nkugamba biri ku njuyi zombi, ey'abakyala n'ey'abaami, kuba okwerekereza muffe kugaanye. Abaami bagenda ne batannama ku buwere ddala, naye nga bakulu ddala ekisaanidde era nga bakuze buli wamu, wabula n'abakyala okweyombekera okwabajjira bo lye bayita eddembe era nga bakyenyumirizaamu, nabo ne bawasa obulenzirenzi. Kati abaana b'awaka abali mu myaka gy'abo be muwasizza, musuubira bo kukola ki? Mugenda kulera abaana abava mu baami bammwe nga bazaalibwa bawala bammwe. Kale tulabagane ensiibula y'akacyo kano gye nkozesezza n'abato mutegeere. Omanye Oluganda lwo lusenza emiti emito, buli ajja lwageegeenya, alunyumya ate nga mwattu lugonvu. Kale nange lwe nkunyumirizza bwe ntyo nkozesezza Luganda era nkakasa olutegedde. Wiiki ejja nja kujja n'abipya nate. Kale ebyo bye mulinnanga bantu bange, bwe ndiba nzaaye. Olugero olunyuvu bwe luti olwa Ssemukuutu si lwa mulala eyalutuyiiza, oba eyabirabanga bw'atugambye nti buli ekigwa ku mmunye ye kyatwolesa, n'ekigwa mu matu ge takireka kuvunda. Olugero luno lwa Ssaalongo Eliman Lwasudde Ssemakula Nabbi omwana w'e Bubondo. Ate mbadde nze Bwanika atudde wano mu Tabani One Entertainment Limited okulukutuusaako leero. Nkakasa olina ky'oggyemu, tuwase abo abali mu myaka gyaffe, abaana baffe be banaatiisa amaaso era nga balaba ddala ono maama, so si kuwasa na kufumbirwa abo abanaalabibwa abaana bo nti basaanidde bo. Kakati omwana afuuke oyo omwami wo gw'owasizza oba kakyalako k'oleese keefaanaanyirizeeko omukira gw'ente, anti gukuba erudda n'erudda. Okitegedde? Bwe ntyo bwe ndabise olunaku olwaleero, kambaagalize akaseera akalungi, ate tujja kuba tusinkana ku bbalaza nga Mukama atuwadde obulamu. Ekiro ekirungi musule bulungi. Mbadde Bwanika ku Tabani One Entertainment. Mweraba.